Embeera y'omukulu Bobi Wine tennaba kubeera nga etereera. Baganda be bavuddeyo, Mickey Wine kw'ossa n'abalala esayidi eno nga balaga munanga ate obutali bumativu. Byengenda okubeera nga nkutuusaako Bobi Wine ebadde bitambula wali kw'ossa n'ebifaananyi eby'enjawulo ate nga Rema Namakula ali sayidi eno nno agamba nti nno tali bitegeera. Ngenda kubeera nga mbikutuusaako munnange esayidi awo maaso. Bampita Jaminati sinzira ku Jaminati Yugi wabula kansuke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Kakati nno abakulu mu gavumenti bagamba nti Bobi Wine teri amunoonya era waddembe munanga ate okwetaaya, naye nga ekiri ku gulawundi kiraga nti nno akyanoonyezebwa omukulu munanga ate Bobi Wine. Kakati nno baganda be babadde bavuddeyo kaawo nga balaga munanga ate obutali bumativu tebabitegeera kubanga nabo babadde munanga ate nga bagaaniddwa okuyingira amaka ga Kyagulanyi wali munanga ate emagere addukadduka bw'atyo okitegeera. Just imagine a normal human being. Kino nno kigenda eri mwe abantu be bayita bamwanayinki nti olaba Kyagulanyi, first of all, he was a big celebrity all over the world. He was a presidential candidate. Nenga ali bwatyo ate kugonere kyannenyamiza era kinnenyamiza leero okubeera nga tutuuse wano nga tulowooza ebigambo byabwe bye bayogedde bye bituufu naye ate nga bicontradictinga n'ebikolwa ebiri ku kifo nti nze muganda we olaba sisobola kwasinga n'amage oba mwali oba taliimu. Kati ekitegeeza baateesiga kati essaawa ne balina obuyinza ku maka ge ne tukubiriza ne bannayuganda mwonna nti ekikyamu kiba kikyamu tekiri ku sayidi y'emu na bino nabyo bibadde bitambula. Tewali anoonya Kyagulanyi gamulemye kujja n'abeera ewaka. Mu kaseera ke kamu njagala owulize statement z'ono minisita. At home and living peacefully. Like I have stated before, he is just trying to create a story where there is none. He is not wanted by the state. Okay. He is not wanted by the police or any state institution. If he has chosen to go in. Abantu abo ababiri na buli munnayuganda njagala obeere n'ekibuuzo mu mutwe. Batugamba Kyagulanyi tanoonyezebwa. Uganda Police yavayo netugamba Kyagulanyi ali waka. Bannayuganda bano bali mu kugezaako kulowoozesa nti nsi nti Kyagulanyi tebamunoonya naye nga bwe badde eri ebbali amazima bagamanyi nti akasajja bakakola ki bakanoonya. Omwami ono minisita yakoze statement n'agamba nti baali aba presidential candidate baali 8 naye n'agamba bonna abasinga balya butaala. Kyagulanyi ye yasazeewo okwetwala mu mbeera gy'akola ki gy'alimu. Kati nange minisita njagala kubuuza bw'abanga Kyagulanyi si bwe buzibu simu abamusindika mu mbeera eyo gy'alimu mwe lwaki mwali mu deployinga amagye mu maka ge nga tukyali mu kalulu nga tekanaana kulangirirwa. Era minisita njagala ompeyo ku baana ba presidential candidate abalala njagala ombuulire tutwa deployinga amagye mu maka gono w'olusaniya twa deployinga amagye mu maka gono simanyi ab'obukumbi simanyi abaki simanyi oba okitegera bulungi n'ab'ekisumuluzo. Gwolowooza lwaki mwa deployinga maka ga Kyagulanyi mwali mulaga kyekyo ku deployinga amagye maka ge. Kyakubiri bwe mubanga mwali temunoonya Kyagulanyi era temumuyinaako buzibu lwaki mwagenda mu maka ge ne mufuukuuza ennyumba ye ne muggyamu ebintu ne mumenyamenya amaka ge ne mukuba mukazi we ne mumukolako ebyambyone? Lwaki mwali mulumba amaka ge? Bwe mubanga mugamba Kyagulanyi tanoonyezebwa ki ekyali kibatwala mu maka ge? Yali mission ki? Osobola okutubuuliramu awo. Bannamawulire abo bayinza okuba tebalina bibuuzo ebyo bibabuuza naye ffe nga ffe Abannayuganda tulina olukusa obibabuuza bwe muba musobodde mutwanukule. Lwaki mwali mu deployinga amagye mu maka ge? Lwaki mwalumba amaka ge ne mugamenya ne mutwala ebintu bye byonna mwali mutegeeza ki? Muleke kusiba Abannayuganda maaso nti Kyagulanyi tanoonyezebwa naye nga ate eriwe mudde emabega ga kateni ekituufu mukimanyi nti akasajja mukakola ki mukanoonya. Minisita temulimba ggwanga. Kyagulanyi embeera gy'alimu mwaba gimuteeseemu
bwe bumukolako ebyambyone we mwewaana naye nga mwena mukimanyi bulungi nti akalulu tekaali kamazima nabwenkanya. Nabbanja okakasa akalulu kaali kamazima nabwenkanya g'okakasa. Wabula nga ku sayidi y'emu abaana bannange balina obwangu. Ebifaananyi byo babadde babifulumiza dda era nga boogezako okulaba ebifaananyi by'omukulu munange ate Bobi Wine. Awo nno abadde kiraga nti naali ku buliri ng'ali ku kasimu awo. Kosa n'ebyokunywa mu kifaananyi ekyo ekirala nga boogezako okulaba ebifaananyi bibadde nga biwerako. Bannange AI kyetaakole nga tekiriiyo muganda wange, naye nga byebimu nga ate ebikyagenda mu maaso okutambula. Bagezaako okulaga Bobi Wine embeera gy'alimu mu ebyo ebifaananyi nga bogezaako okubiraba ebya AI. Jjukira nti nno wano twakusuubiza ne tukugamba nti nno tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo gwe kati tobeera ng'osubscribinze. Nzikiriza ate nkwongereyoko n'omukyala munange ate Rema Namakula. Rema Namakula avuddeyoko wali ataddeyoko ebifaananyi munange ate ebimu eby'enjawulo nga boogezaako okulaba bibadde biweerako ddala, era ng'obubaka bw'atadde kuno agambye n'agamba nti nno okuva munange ate 2026 bwe yatandika okuva omwaka guno omupya bwe gwayingira, naye ye alabanga ate oba akyali mu 2025 omwaka guli gwe twavaamu tannabitegeera bulungi. Labika ndowooza waliwoko munange ate ebyagala omutataaganyaamu oba ebimutataaganyaamu nga boogezaako munange ate okulaba ku post eyo gy'akoze gy'abadde awolekerezaako n'ebifaananyi bino ebibadde bikutte akati ku Instagram wali wonna. Kaakati nno bwe nti munange ate bwe nkoze ku zi updates zino kakasa nti osubscribinga, ebisigadde byonna munange ate obitwekere, tujja kubeera nga tukuwa update yonna gwe kasita obeera ng'osubscribize.